akuwadde eddakiika 8 zayongeddemu tezikubwangako musaaza ayongeddemu eddakiika 8 mubbi mulwadde mubbi sigenda kuggwako kyebaagala banoonya buwanguzi naye bugaanye babunoonya naye bugaanye yatuwata b'omupiira abajja kusomera Nasooka nebaze Katonda atusobosezza okufuna obuwanguzi bwa leero. Gemu tebadde nnyangu kuba abasambi b'e Butambaladde balwala okuva ku ddakiika esooka. So buli omu akimanyi bulungi nti omupiira gwonna ttiimu buli weerwala ennyo lefali aba alina okwongeramu ku ddakiika ennyingi okulaba ng'omupiira gusambibwa. Tugenda kuddayo twetereze tulina wiiki nnamba okulaba nga twetereza okufuna obubonero busatu kwawe which is nti bannabuddu mbasuubiza nti tujja kujjayo obuwanguzi ekyaddondo gye tulaga. Njagala okusookera ddala okwebaza abasambi aba ttiimu zombi, ttiimu yaffe ey'e Butambala ne ttiimu yaffe ey'e Buddu. Njagala okujukiza abantu ba Kabaka nti bwe tujja mu kuzannya tuba tuzze kunyumirwa n'okuvuganya okw'ekintu kiramu. Njagala okubakubiriza nti ekijja okutuyamba mu mupiira mpisa. Waliwo abawagizi abakuma omuliro mu bawagizi abalala. Njagala kubasaba nti nga bwe mulabe bannabuddu nga bakkakkamu
nammwe abazanyi n'abawagizi abalala muteekwa okuyiga obukkakkamu obwo. Awo nno bwe tujja okuzannya tuba situzze kufana kuwona. Awo nno mbayozaayoza ab'e-Buddu okubanga tuwangudde, ate era mbakubiriza twongere okukuuma empisa tusobole okulaba nga tweyongerayo. Twagala olunaku olwaleero okwebaza ttiimu ey'e-Buddu n'ey'e-Butambala abatwadde omupiira omulungi era ng'olabe buli ttiimu ebadde eyina emikisa egiteeba, era tugenze okulaba nga omupiira oguzanyiddwa olwaleero tufunyeemu embeera nti ate omuzanyi w'omupiira ayagala ate okuba ref ekitali kituufu, era nkubiriza abazanyi okusamba omupiira ref akole omulimu gwe, wabeerawo ensonga yonna tusobola ogitwala mu maaso naye ng'omupiira guzanyiddwa ne guggwa bulungi. Neebaza ab'e-Buddu abasambye omupiira omulungi n'ab'e-Butambala bataddewo okuvuganya okw'enkizo. Empisa eyoleseddwa ab'e-Buddu olunaku lwaleero, abawagizi mwebale nnyo ddala, mwolesezza empisa ennungi era kitukoze bulungi nnyo. Mugende mu maaso nga muwagira omupiira bwe mutyo, kubanga embeera ebaddewo ebadde eyinza okufuuka ekirala singa abawagizi b'e-Buddu tebeefuze nagezaako okukuuma mpisa mu mbeera ennungi ennyo. Era twagala nnyo okubiriza abakulembeze ba ttiimu nti abakulembeze ba ttiimu ababeera ku bench ate oluusi bwe bavaako ebizibu ate bibeera ku kisaawe, kye tukyajja kukkiriza mu mupiira guno ogenda mu maaso. Buddu mwebale nnyo, naye ate ab'e-Butambala hard luck lwakuba ekyoleseddwa ng'omupiira gubulako eddakiika 3 zokka, ate tekibadde kya muzanyi wa mupiira nga bwe kirina okuba. Emipiira gya Ssaabasajja gya kutugatta, gya kunyumirwa, temulina kubaamu kulwana. N'olwekyo Ssaabasajja atugamba tujje tunyumirwe ate omupiira gubeere mungi ate okusinga ebigambo ate ebitambula. Nze Ssaalongozi wa Steven, team manager w'essaza lya Buddu. Njagala okuyozaayoza bannabuddu olw'obuwanguzi bwe tufunye. Nga bwe nzize mbagamba tetwatandika bulungi, naye wano we tuli buli mupiira tulina okuguwangula. Era mulabye nga wadde omupiira gusoose abantu ne beerwaza ne bakola batya, ne tutaddewo embeera ne tuguwangula. So njagala kubagumya mwongere obuwagizi bwammwe eri ttiimu yammwe, tujja genda paka mu final ate tulina ekikopo tukiwangula eky'omwaka gwo. Ndowooza Dungu Simon. Omupiira season eno gw'e-Buddu si mwangu, naye tujja gukwata mpola mu mbeera yonna. Nkozesa obukugu bwange kubanga nze nkimanyi nga Ddungu nti nsamba amasaza nga 7, naye nja kubakwata mpola paka Katonda we yanteeka okubeera. Balwane bakole ki, nja kukwata mpola paka Katonda yampa omukisa gwange. Gemu tebadde nyangu naye tumaze ne tugiwangula convincingly, ne basalabawo nga bo bayiye kuba ffe twagenda wabo ne batukuba convincingly ne tukkiriza, naye baba batakkiriza be baani, naye Mukama kyatuwadde katuyongere maaso. Erinnya nze Lubega Musa, ssentebe wa ttiimu y'e-Butambala. Tubadde maacho olwali wakati wa Buddu ne Butambala badde yembiranye, buli muntu gy'alabye mukakasa nga abawagizi baffe bombi banyumiddwa omupiira leero. Omupiira muzannyo gwa bwongo, olaba ne Bulaaya abantu bakyamuka ne bakola ki ne bavaako. However ttiimu yange kyekoze tekinsanyusiza nga ssentebe wa ttiimu, tekibadde kituufu, tekyali kya bya mizannyo, naye omuzannyo gemu ya bongo olaba e Bulaaya ewali security efaanana n'etantu babaguze bayingira ebisaawe, ate wano ewaffe ekyokubiri omupiira omuntu amala okukyamuka gwe nga ssenezo batominaako control, kubanga bantu bakulu bategeera beefuga, buli omu alina okutegeera okukwe. So I condemn ekyo kibaddewo, tekibadde kituufu. However buli omu kyalabye gwe bootegedde bw'oba otegeera.